waliwo ekintu ekizimbibwa ku ennaku ezo nabagambye nti Muhoozi alina diplomat ali mu kumuwa amagezi ku nsonga y'okuva mu kintu kya mu saga ya tweets ze yatweetinga. Oyo diplomat nga ali ne Salim Saleh bawadde Muhoozi amagezi engeri y'okukivaamu. Yes, so agenda kudda ku Twitter handle egenda kuddako etandika okupostinga ebintu oba Muhoozi alage agenda kutandika okulaga nti si ye nannyini Twitter eyo. Tweets ezigenda okutandika okuddamu okuyitako zirina ensonga, balina ekintu ekiri munda kye baagala okuzannya. Oluvannyuma Muhoozi distancing himself away from that Twitter handle. Kati sinamanya kiki nnyo ekigenda okusingako awo, tukyakirondoola, naye bawulirwa ku mpoma nga bakola ki, nga bateesa ku kintu ekyo ekya Twitter, bakisalidde amagezi engeri Muhoozi gy'agenda okukivaamu. Distancing era yeegaane tweets zonna ezibadde ziyitako nti eyo si Twitter handle ye. Oba agenda kugulawo ndala, oba ayina endala gye bagenda omuwa ng'ebaddeyo nga nkadde bagiragame nti ye Twitter handle ye, ye X handle ye, so simanyi. Naye nga ekyo mubeere nga mukirinze nga mbaga, essaawa yonna agenda kwegaana X oba Twitter ezo eziri ku akawunti ye, oba ze tubadde tumanyi ng'eziri ku akawunti ye azeegaane. Kati katubirinde tulabe wawe binaggukira. Emabega we waliyo Sale, waliyo n'oyo diplomat gwe nabagamba luli Muhoozi bwe yagamba nti nkoze ntya okukivaamu, n'amugamba it's too late, but katugezeeko tulabe ekyokukola. So balinga abatudde nibu ne bagezaako kisalira amagezi, katugalinde tulabe wawe bagenda obbaggusa. Naye temukkirizibwa kulimbibwa. Ugandans should not be deceived. Yes, ne tweets zonna ezigenda okuddako kweyo Twitter handle ya Muhoozi. Yeah, so watch the space. Tweets ezigenda okuddako in the coming days. Okay. Tugenda kutandika secretariatism endala eyewedde. Naye nga sinazitandika ndabyeko akantu bagenda ne baleeta abantu mu studio. Waliwo oyo omusajja Kkungu nga yeebuuzisabuuzisa ebibuuzo. Yabuuzizza mbu nno komanda w'olutalo ng'addusa abalwanyi baabaleseewa kuba adduse mu ggwanga. Omanye abatatuwagira ate be batulumirirwa. Naye nsaba mumunziriremu mumuŋŋambire nti awo Museveni we yaleka ababeeruweero n'afuluma, noono waatulese. Tetwagala tukirweko nnyo. Awo Museveni we yaleka ababeeruweero mu kinaana, n'agenda ng'ebweru n'akomawo, naffe we baatulese. Wamma katugende mu bino. Obulwadde bwa Museveni. Oluvannyuma lwa jjo bwe nabatereddeyo akantu ekiro immediately ng'ebintu byakagwawo, waliwo olutalo olwasituseewo n'olwabaluseewo munda mu bo mu state, naddala mu basawo ba Museveni ne ttiimu emuli okumpi, mbu ba exposinga ebikwatagana ku bulamu bwe ne babiteeka mu balabe be. Kakati waliwo reshafu ezigenda okujja mu basawo be, era agambye agenda kubula, agenda kwekweka abeere n'omusawo, abasawo batono oba omu oba babiri, kati ageze akiwulire nga kifulumye. Era abagambye tebaddamu ku apudeetinga muntu yenna ku bulwadde bwe, tebaddamu ku apudeetinga omuntu yenna kabeere famire memba, kabe muwala we kabaani, tebaddamu kubuulira muntu yenna kikwatagana ku bulamu bwe. Kaakati ezo entondo agambye tebaddamu kwogera ku kyabulamu bwe bwonna bwe bubadde oba bubadde butya, tebaddamu kufulumya kigambo n'eki. Kati ali mu kusikuriininga basawo.
agezaddemu awulire ekigambo kyonna. Agambye agenda kubeera isolated, agenda sooka abulemukko ebbanga, naye kaawulira ekintu kyonna ekimukwatako nga kyogerwa, bajja mmulaba. Eyo nga tuvuddeyo, ebirala ebiri mu kuteesebwa Muhoozi Cup mu Buganda ne mu Uganda yonna. Muhoozi bateekateeka okufulumya omusimbi omuyitirivu ennyo okuguteeka mu kikopo ekiyitibwa Muhoozi Cup mbu kizannyibwe Uganda yonna, naye amaanyi gagenda kusinga kuteekebwa nnyo mu Central, nga Muhoozi Cup baagala eriplacinge Masaza Cup. Eriplacinge Masaza Cup mbu ekyo kigenda kumuleetera okusembera mu mitima gy'abavubuka. So please bannayuganda mwenna gye muli, gye muva ne gye mukoma, senga mulaba ekintu kino nga kirina weekizze, boycott ekintu ekyo, temukiyingiramu. Ebiseera ebyobutamanya byaggwako, tuli mu biseera ebyokumanya. Tugenda kisoma wano mu byawandiikibwa ebitukuvu. Mbw agenda kuleeta Muhoozi Cup asobole okukwata emitima gy'abavubuka, alabe ngadda mu mitima gy'abavubuka, abeerabiza ebikolobero by'abakoze nga bwe tugenda obbiraba. Twajja wano ne tubuulira abantu ne tubagamba bannange, abaana ba ghetto mwebeereremu, kati batandise okwenoonya tebeeraba. Abaana ba ghetto tebakyawera, twabagamba. Ono omuvubuka ono ndowooza mumujjukira sheeka waabwe owa ghetto. Omulaba kyamaanyi mwana nga lumya asobola okubeera wala temumugamba mwana. Omulaba kyamaanyi mwana nga lumya asobola okubeera wala temumugamba mwana. Muri ku bintu bya kisiru mwana muwaga abaana b'abakazi, abaana b'abasse mwana. Era tetuyiga mwana, tukola ogenda oziika omuyaya mwana wawe n'atubuuza omwana nga yafudde ki, kayina n'ebituli by'amasasi mu mutwe. Era zino ze twagala tulye mwana, tugenda kukuuma ddi okuba abantu mwana. Kati twatandise nakwata amajambiya mwana, nga naffe tulina abatuzaala mwana. Tano wange lumuyala agenda okukagoba mwana, mwana ye namugamba taata leero ngenda naawe. Omwana ogenda mugamba ki nga tolina na mulimu gw'okola mwana? Mamulowooza nfuna mmeka mwana taano wange? Mwana nina obulumi ku bataano bange kuba sikyabalaba mwana, Sudi sikyamulaba mwana, nonyeza omwana we sikyamulaba mwana, njagala mutukeko mwana, ate simuweyo fiizi z'obulikanaku naye omwana yambula. Ate nga taano wange yambuliriranga nnyo mwana, nanga mwana ojja kuba wakabisi mu bino ebyekisiru mwana, kati ngenda mujjawo. Era mwagala nawala tuwafiire weetutwe mwana. Mulowooza ki ekirala kye batakola kyali kuba abantu wallahi. Naye ng'abantu betulanga baba bakoze eki mwana. Gwe ng'oyagala maama onomulala wamwagala mwana. Kano nga kigenda kaluba mu maaso ga Allah okwetondera abantu nga tekikyasoboka. Sine tugenda kulya mu mekeezo mwana. Mulaba kyamaanyi mwana nga lumya asobola okubeera wala temumugamba mwana. Muri ku bintu bya kisiru mwana muwaga abaana b'abakazi, abaana b'abasse mwana. Era tetuyiga mwana, tukola ogenda oziika omuyaya mwana wawe n'atubuuza omwana nga yafudde ki, kayina n'ebituli by'amasasi mu mutwe. Era zino ze twagala tulye mwana, tugenda kukuuma ddi okuba abantu mwana. Kati twatandise nakwata amajambiya mwana, nga naffe tulina abatuzaala mwana. Tano wange lumuyala agenda okukagoba mwana, mwana we namugamba taata leero ngenda naawe. Omwana ogenda mugamba ki nga tolina na mulimu gw'okola mwana? Mamulowooza nfuna mmeka mwana taano wange? Mwana nina obulumi ku bataano bange kuba sikyabalaba mwana, Sudi sikyamulaba mwana, nonyeza omwana we sikyamulaba mwana, njagala mutukeko mwana, ate simuweyo fiizi z'obulikanaku naye omwana yambula. Ate nga taano wange yambuliriranga nnyo mwana, nanga mwana ojja kuba wakabisi mu bino ebyekisiru mwana, kati ngenda mujjawo. Era mwagala nawala tuwafiire weetutwe mwana. Mulowooza ki ekirala kye batakola kyali kuba abantu wallahi.
Nenga abantu betulanga baba bakoze ekimwana. Gwe ng'oyagala maama olw'omulala wamwagala mwana. Kano nga kigenda kaluwa amaaso ga Allah okwetondera abantu nga tekikyasoboka. Sene tugenda kulya mmekeezo mwana. Aba Facebook mweyagaliza mmwe be nasoose okulaga ngeri wansi gundi n'embalaga nenjambusa waggulu okulaga aba YouTube neera aba Facebook mubeera mu Pastor Sawanse essimu mmwe. Okay, twabagamba bagenda batuma bwe bamala bagende nga baba eliminatinga omukomu paka lwe banaabamalawo mwana. Kale ebyo byonna nga Muhoozi amaze obbikola neddamulira bagenda bateerawo Muhoozi Cup mugende musamba emipiira gya Muhoozi mbw ate ayingire mu mitima gyammwe. Kale wulira ekirala media TV ne radio muwulire Salimu Sale ne Muhoozi ne Museveni naye most especially Salimu Sale ne Muhoozi kubanga kati ebintu bye bakola balabanga bo kati be baliwo be bakirimu bateeseza buli region bagenda girekera station 2 radio 2 mbu bagenda kusazaamu license zonna eza mainstream medias bazikyuse ne logo bakyuse ne ki byonna babikyuse babagambe mukomyewo license ezo twapudetinze tugenze ku license endala. TV ne radio babalekere radio ne TV buli region bagenda girekera ezeezi naye okusinga bagenda bateeka mu bino mwina kubanga mu broadcastinga bintu bya ddiini bagenda kuleka emu nga ya busiraamu endala nga ya bukristaayo ba Christians then neba Muslims. Bibere bya diversion byokka nga n'amawulire temukyabeera nga tekukyabeera kanyomero ka mawulire ku marediyo. Mujjukira bwe nabayitira security alerts ne mbagamba nti Museveni agambye agenda kutandika okutambula nga bw'aba atambula tewali muntu amuvinga. Kale temukaaba mujjukira nga nakibagamba nti yagamba tewaddamu kuba watambula nga ntambula wuli wakusanga woyimirira bw'aba agenda simbula Kampala ebuwama erukaya tebatambula nga Ddambalala tebatambula paka lwayitawo. Nabagamba ne mbagamba bagenda kutuuka ekiseera bamugamba nga bw'aba ayitawo okyuka gundi okyuka n'otunula eri kwogeza n'otunula eno gyali sasi mu mutwe si byebiriwo wulira bagambe bagenda kuleeta license empya babayite mwenna babajjeko license balekewo stations 2 zokka 2 ze basobola nga ziri state managed gundi media nga TV oba radio then endala ziba n'aba bawadde balekawo nga mugenda kwogera bya ddiini byokka nga tewali na kanyomero ka mawulire birango na njiri ebisigadde tewali bwe muba munaabikola babawe license ke babasanga nga musoma amawulire mujja balaba. Mpita mu bwangu njagenda kuwumbawumba wiiki eyi tetwawumbawumba wiiki kati eno naye tetusobola butawumbawumba wiiki. Government policy okwavuwaza abalimi bagenda kwavuwaza abalimi batya ekintu kino baludde nga bakikola okusinziira ku bwe babadde boogera
babadde bakicelebratinga ate ne bakyongeramu amaanyi kati kigaziwe mbu kubanga kibadde nnyo mu eastern part of Uganda. Mu eastern part of Uganda bagamba kibakoledde 90% okwavuwaza abantu, okwavuwaza abannayuganda mu eastern part of Uganda. Listen very carefully. Abalimi babavuwaza batya? Bateekawo abantu, Museveni ateekawo abantu bayita abalimisa oba abasomesa b'abalimisa. Mbu babayambeko eyo abalimi musobole okubeera nga mufuna amakungula amangi. Era abantu bano babateekawo nga babasomesa ne babayita mu misomo ne babasomesa ne bababuulira bye mugenda okulima ne bababuulira nti n'akatale weekali bw'omala okubirima bw'obirima ne bigira bo balina n'obutale. Era babagayidinga ku by'okulima ne bababuulira n'engeri gye banaabawo obutale. Era bw'otandika okulima bw'otandika okusiga okukulaga nti bali siriyasi bakuwaayo ne ku ssente ezibuukinga nti amakungula gonna gaabwe. Era babasuubiza akatale akanene nnyo, emiwendo egya waggulu okusinga ku gibeera giriwo, nti ebikajjo bwe biba nga bigula tani ng'egula emitwalo 10, bo bakugamba bajja kukuwa 15. N'olima bingi era bakuwaako ne ku libbooni, eiza ng'osize oba ng'okoola wakati awo nga tonnatuuka ku makungula. Bakuwaayo kalibooni okulaga nti ebintu biri ku katale n'ababitwala weebali ne babisibako. Kino bakikola mu bintu ebirimibwa mu sayidi z'eyo nga ebikajjo, ensujju, emiyembe, emicungwa n'ebirala. Ne babawa abalimi ne babalambula ne babaleetera abakampani abanaagula ne babalaga nti ne kampani weeziri ne balina ne bamiddlemen abajja ne bababuulira kwegamba emitima ne gibabeera wamu n'oteeka ssente mu by'olima ng'oli konkushuwa nti akatale weekali. Amakungula ne gatuuka. Amakungula bwe gatuuka ng'otya okutunda ebintu bino kubanga waliwo abaakuwaako ku ssente. Era bw'oba weesiga kubanga baba bagula emiwendo gya waggulu nga bakusuubiza emiwendo gya waggulu era musigala nga muyogerezeganya. Giraba oti jangu kubanga kati tani ya mmeka emitwalo mukaga ife tugula emitwalo 18 gwe tujja tofaayo ng'okuuma ebintu byo. Nga bakukubira essimu oba nga bajja nga bagamba kakati sawa gira tema ebikajjo emmotoka ejja tema ebikajjo kubanga kati emmotoka ejja kubanga ow'emmotoka oli mwanguwe bwemumaliriza ebyo nga mujja naye ng'obudde bugenze kumakya kumakya mukeere nnyo mwe musaawe gira ebikajjo musibeerwo. Nedda munoga ensujju teeka wali emiyembe gira emmotoka ejja. Ng'osaawa ebikajjo ng'osiba ng'osomba ng'okola otya nga bagamba emmotoka yatomedde yafudde. Ng'oteekawo ebikajjo weekends ng'ebikajjo bivunda, ng'ensujju zivunda, ng'emiyembe givunda, byonna nga bivunda. Naye nga bakuguza eddagala lya buseere wampangisa aw'okulima. Bino ebintu byenjogera waliwo kati azza akatambye mabega kati ekyo bagambye kisaasaanire Uganda yonna kuba kibakoledde bulungi mu eastern part of Uganda kubanga kyavuwazizza abantu beeyo 90%. Tufugibwa abantu be tutamanyi wa gye bava, si Bannayuganda
tebalumirirwa Munnayuganda. Bw'owulira ebintu ebyo bye batulowooleza, ofuna ekibuuzo mu mutima gwo nti naye bano bantu kikula ki? Ye baava wa? Ekyamazima tufugibwa abantu abatali bannaffe. Tufugibwa abantu abatatwagalangako. Bo essanyu lyabwe kulaba ku maziga gaffe. Kyokka nga naffe twesunga nnyo okulaba ku maziga gaabwe. Naye twebuuza nti baligakaabako ddi? Bo ne bwe baba bakaaba, bafuna ebibasoomooza naye tebasobola kukaabira mu lujjudde. Beggalira mu bisenge byabwe ne bakaaba. Obusungu ne bubaggwa ne bakomawo mu public nga basanyufu. Batyo okulaga obunafu bwabwe. Batyo tulaga nti nabo balumwa. Kyokka ffe bwe tukaaba tukaabira mu lujjudde. Bo ne bafa essanyu ne bawulira nga bakikuubye bakimaze. Kale nno ensonga ezo tulina okumanya nti ffe tulina okwerwanako, ffe tulina okwerwanirira. Bw'owulira ng'okooye okukaaba, manya nti gavumenti yeekutadde mu maziga g'otubiddemu. Gavumenti okuteeka mu maziga osobola gyewala otya? Gwe wennyini gw'olonda, gw'osalawo nti bwe mba nalonda gavumenti eriko, tutuule comfortable tugireke efuge. Naye bw'oba omanyi nti tewalonda gavumenti eri mu buyinza, kyokka nga gy'otaalonda olaba eri mu kkunyiga omusaayi ekamula, n'omanya nti ate gwe walonda waali mulamu. Era musajja wattu ali mu kuyiriba atoba yekka okulaba ng'akyusa eggwanga lino. Fuba okulaba ng'okola ekisoboka omwegatteko. Tusooke tuggyewo gavumenti embi eri mu tukamula omusaayi. Kubanga ffe bwe tukaaba liba ssanyu lyabwe, kitegeeza nti tebalikya lunaku na lumu kuleeta nsonga etusanyusa etuleeta kamwenyumwenyu ku matama. Lwa nsonga nti bwe tuseka, bo baba banakuwavu. Balina tukuumira mu maziga, babeere abasanyufu olubeerera. Abaana baabwe babeere abasanyufu. Baganda baabwe babeere basanyufu. Babitukola ne bavuwaza okuva ku asooka paka ku asembayo. Okuva ku musuubuzi gwe baggyako emisolo nga bamukkiriza okuyingiza emmaali ye, paka ku jjajja ali eri mu kyalo eyeekerera okulima, naye bamuteekako embeera emwavuwaza. Nga ne bw'olima, by'olima tebirina katale. Kwegamba n'osigala kukolerera nga mafaaya. N'otuuka okugamba nti ye lwaki sirima nga waakanga ak'okulya? Bw'onoolimawo ak'okulya oli mutuufu, naye abaana onoobaweereza ki? Nazzikuno bajjajjaffe mu nnimiro mwe bajjanga ensimbi ezaaweereranga abaana baabwe. Ne babeera bagagga, kyokka nga n'abaana baabwe baasoma. Lwaki ku mulembe guno enkumbi weetakyalina makulu? Lwaki omulembe guno ettaka terikyalina mugaso? Kyovudde olaba nti abantu balikutte ne baliguza ate abagwira ne balikolamu omugaso ne baliganyulwamu. Kyokka ffe abaali bannannyini ttaka kati tutudde ku bupoloti bw'esiteeti, kasita ogulayo kaatano ku 10 ewagya ennyumba ng'ogamba nti ebyange biwedde. Twatondebwa kubeera mbulamu bwa kwenyigiriza ku bw'esiteeti? Lwaki bajjajjaffe balinanga amataka n'amataka? Ffe bwe tukulamu nga tugatunda, tugule embibuga onoonye poloti ya bukadde 10, ng'otunze ettaka lya jjajjaawo yiika 10 ozitunze miliyoni 2. Twebuulirire, tumanye bwe tusobola okukyusa gavumenti, tudde ku nnono za bajjajjaffe.